ye Ugandan BOC yani ngasimumanyi mwakutte muwala wa Jeno Sale ne mumususumbula ne mumuvuma ne mumuteeka wali nti olw'okubanga yatudde mu luyimba lwa Saha. Mukyala w'omuyimbi Munangate King Saha aviiriddeyo abamu Munangate ku social media ababadde bamujjonkera oluvannyuma lw'omukyala Munangate okukyalenjinga oba okutuula mu luyimba lwa King Saha ng'alukozeemu Munangate challenge. Yonna gye biggweredde nkugambye omukyala munnange avuddeyo esayidi eno abadde alina byakakasa ku sayidi y'emu ngenda kubeera nga mbikuyitiramuko kosa n'omuyimbi Munangate King Saha naye alina Munangate byakakasa esayidi awo maaso kakasa nti video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga sigenda kubeera nga ndwawo actually kansooke munnange ate nkuzanyiremukko kano akatambi. You know, naye mukifudde ensonga ye Ugandan BOC yani ngasimumanyi sweetie. I don't know that person, but anyways, to like help you guys understand and fathom like what I'm trying to tell you. One, sibera kumataka gaina kenkayana. Two, when someone says that's the father to my children, Tata Wabana, I don't know if it's just illiteracy or just Botabida na magezi. Naye, I didn't say he's my man. Ate ne bwentula mu sound ya Tata Wabana bange. Ngabo wulira Tata Wabana bange. It is okay. Abana ibana mwefula nnyo nti mumanyi nnyo every single thing. You know, and it's absurd. Nze simujja wange sweetie. And I continue to tell you that nja kutula musanze paka bwemuliro obubi oba mumuyita mujja wange mwabamanyi, but we don't know what's goes on in our lives. Tumumanyi oba tuli fenna oba tetuli fenna, you know. So at the end of the day, believe what you want to believe, but I don't have co-wives. Okay? Okay? I was actually waiting for this question. I know what it is. I went to your profile and I got to see Obodi fan. I don't know if you're a fan. I don't know if you can't be a relative because I've met most of the relatives. But either way, that's not my co-wife, and I don't be dating men who have women like that. So I'm not in a love triangle. Yeah. Every CBDMO, but if every day I'm solo kubuza kingi wamwe, nze muzije kwa kamanyiro nakajanja. Okay. Aha, bannange byebyo nno munnange jjukira nti nno wali olugambo olubadde luli mu kutambula nti mukyala wa King Saha yakomyewo. Jjukira nti nno baali actually tebabadde bonna, naye nga woowulidde munnange agamba nti nno taata w'abaana be. Nga we mbadde nkunyonnyola nti nno omugambo gubadde mungi nnyo, aba Green Family babadde bamutabukidde. Nze abaana ba intaneti neeyongedde obatya. Mwakutte muwala wa Jeno Sale ne mumususumbula ne mumuvuma ne mumuteeka wali nti olw'okubanga yatudde mu luyimba lwa Saha. Saha nga bbaawe. Saha si ye taata w'abaana. Omukazi yavuddeyo n'abagamba by the way you guys temugenda kumpa kyakukola. N'agamba ekisooka nze sirina mujja wange ate Saha taata w'abaana bange, so I have a right. Abaana ne bagamba owulire ennugu. Bana moyo mama nyabo oyo muwala wa Jeno Sale tayomba na muntu eyo Rachel yetu mumanyi wano tayomba mubadde mumumanyi. Abaana mwayise ku page y'omukazi ne mutaliko mususumbula ne baana mwete muina mpisa. N'abagamba temulina kye mugenda kukola. Saha taata w'abaana be naye ate nga kituufu Saha taata w'abaana be. Ne mugamba yanobayo dda mwaliyo gye yanobera. So byebyo munnange ate bikyagenda mu maaso ku muyimbi King Saha makkati awo ne mukyala we esayidi eyo. Sigenda kubeera nga ndwawo ko kankongereyoko wali ku sayidi y'emu nkyekinzeeko ku muyimbi munnange ate King Saha
babadde beeguddeko munnanga ate ne MC Scorpion Media babadde beeguddeko munnange eside eno. Abaana gamba nti updates right about now. Immediately. Kabaka asiimye akagamba kakkiriza. Okitegeera. Immediately asinga okuyiya yavimba oyo kabaka yasinga okuyiya. Babadde bakyatenda luli oluyimba. Abaana gamba nti updates right about now. Immediately. Kabaka asiimye akagamba kakkiriza. Okitegeera. Immediately asinga okuyiya yavimba oyo kabaka yasinga okuyiya. Babadde bakyatenda luli oluyimba. Omanyi omwana mulenzi oyo alina akagambo k'akozesa nga atandika vidiyo ze ku mukuto gwa TikTok immediately. Kalina engeri gye koogezaamu munnange Taking Saha nga boogezako okulaba mu katambi era nga bw'olabye munnange weebityo weebitambudde esayidi eyo.